Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akole ne ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Washuga teyamaliranye ku live. Pamoja ekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebakati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financially trusted. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kyenayagala ku ttiimu ya Mama Finn. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. But chenali sifuna, chenali missinga, echangatisako omuntu owokubiri is to get this care, the compassion, the love, ka good sex, kubanga nacho chikulu, of which there is no way you can get good sex ng'omuntu enkolagana teriiwo. Kyamma omusajja wajja n'akubuuza kiki essikuwa otegeera ki? Aba ategeeza nti buli kimu akiyimba ewaka. Nga ki? Like nti afacilitatinga buli kimu ewaka ng'omukazi kye nandyagadde ye alaga nti buli kimu akimpa. Era awulira ye ng'omusajja ali contented nti buli kimu kikolebwa ewaka. So sirina lukusa lwonna lumubuuza. Kubanga abasajja tutera omubuuza ovaawa n'akubuuza nagenze naki? Nagenze ne seppiki oba amasuuka nagatutte.
kiki kye sikuwa mu byakuwa kiki wali tofuneeka tekiriiwo ndowooza okuggyako sex kakati sex abeerawo atya nga temulina nkolagana eri awo nnungi nti omuntu mukolagana omuntu akufaako omuntu afaayo gy'oli meaning oba tolina kyompa because bino byogamba nti buli kimu okimpa akameezi okampa emmere ogiteekawo biki byonna obiteekawo before I met you era nali mbifuna but kye nali sifuna kye nali missinga ekyangattisaako omuntu owookubiri is to get this care the compassion the love ka good sex kubanga nakyo kikulu of which there is no way you can get good sex ng'omuntu enkolagana teriiwo oshegera byo byosanga abakazi ku makyanga mukambwe muzibu bwaba musomesa obwana aboggolera because she's missing good sex kati gwogamba buli kimu okimu good sex asonyiiza omuntu ye mukwano bulungi nnyo kakati njagala nkubuulire Shamimu njagala okola okunoonyereza mu mubiri gyaffe bino mulimu ka hormone bakayita oxytocin otandise kati lusawo nedda si kutandika lusawo njagala nkunyonyola okitegeere mu mubiri mulimu ka hormone ako bakayita oxytocin eyo hormone ezuukusa essanyu mu mubiri gw'omuntu oxytocin eyo omuntu ne bw'abeera nga akuwadde buwihaga nga haga eyo nnungi like nga si ya bukuusa bino bye batuwa haga oli n'akanga balaati n'akkoona kaati mu mugongo omanyi zaawukana waliwo oli akwahaga n'alinga 7 ati n'akikina laati waliwo hag omuntu gy'akuwa like no feeling nga you are protected you are loved oshegeera simanyi oba wali oteka okuba ali ogifunyeeko ng'oli oli protected oli love kati eyo haga ezuukusa oxytocin mu mubiri gw'omuntu azuuka oba omuwulira esituka n'owulira ng'essanyu owulira ng'essanyu liza owulira ng'oli live gwe owulira essanyu omanya oxytocin ayimuse yes kakati abantu abasinga babejjako waya oxytocin abamufu abatalina oxytocin levels ziba wansi balaba bangi nsubira buli omu ali bulungi kamera akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde bannawadde ogamba kiwamma okay so kansubire nti muli bulungi kati senywa gy'onywamu amazzi gange si nnungi yes so tuli wano omukulu abadde so kale tuli ku executive media subscribinga likinga omala sharinga omanyi kati nkyazizza mukwano gwange yali kansala n'amala n'afumbirwa naye kati yakomyewo kitegeeza obufumbo yabugjeeko amaanyi you can be married but amaanyi gayo matono tobuteekako nnyo maanyi tolaga nnyo nti wabutegeera kati yategedde nti tebulina fomula n'akomawo eno gye yatandikira mu kantu be bana basooka mu kantu oba wamanyimbiddeko mawe naye si gwe wasooka mu kantu eri mu hair house gye wali okolera bayetangayo +256 nga mulina setup amataala gaka papo gabeeranga mu background mwasooka okukola ebintu bya online nga ate gundi etambula bulala byali bitambula nga wootuula wano background baya papo wabeerawo amataala gaka waneno red kwegamba nga fiiru leero bw'ogiteekayo ekiro muba ddala nga yalaavu kwogera ku mukwano era program zabanga za mukwano ki ekyatuuka asooka ababuuzeeko mbadde simubanjulidde amannya ze Fifi Gold Namuddu osobola kumpita Namuddu Fiona abakuyita ennyo gold era abasinga ne basinga okumanya Fifi Gold Namuddu okay Mimi's Glamour yenyambaza shali eno muyiteewaawo ku saapolo muwagire bannange gye mukoma okumpagira gye nga muteekayo obuntu sitteeka nti buli kintu kyenteekayo kirina okukusanyusa eyo mbiina okukunyiiza ebirala bikusanyusa so kati olina okubeera ng'olyawo ng'okimanyi leero oyinza oseka ekiro n'enteekayo n'okaaba mutuntu awo n'onyiigira ku makya nga nze g'osinga okwagala oyinza n'obutafunako ku byombi naye n'oyiga so nga bwe mbagambye nze nali mumanyidde nnyo mu counseling
so kati olunaku olwaleero tugenda kwogera ku bufumbo bumenyekamenyeka nga giraasi ennaku zino tebukyalina fomula ne giraasi tezikyamenyeka nnyo nze ndowooza naye bulinga nguudo z'e Kampala lwe bakoze ejjo enkeera ogenda okuddawo nga bakugamba lulina pothole kitegeera so obufumbo awo we bwatuuka ate kati ennaku zino tulina obufumbo bwetubadde twegomba bufumbo bw'abaana abato ng'obw'abantu abakulu ndowooza bo tetukyabulaba nnyo oba baabutuggyako olukusa baalutuggyako koobwo anti kati oba abantu abakulu tubadde twakitwala nti nno abakulu bo definitely balina okubeera nga bafumbo kati nga baana bato tubwegomba olw'ensonga nti muba mulaba nga awonye bingi alina ekifaananyi kyaseetinze alina bamotivatinze naye lwakuba kati ate nabo bannange bujjuddemu amakoona mangi gasusse ate of which bumaliriza tebwafectinze bo bokka nga bwafectinga n'ababalinaanye ne ba beneficiaries n'abaana bwe babaamu ne bano bennyininyini ababadde babwegomba kuba kati essaawa eno mulimu abantu bangi nnyo b'osobola okugamba nti obufumbo sitole kinagamba olaba ne gundi akaaba kibayo nzaani olaba bakiyitinga ku gundi nzaani olaba bakaabi oli alinamu alinawo nzaani so kaakati tuli awo kati nabo era kati essaawa eno omuntu okugamba nti nze gwolaba tumaze emyaka 4 mu bufumbo oba 5 mu bufumbo kyolina omuwa ekirabo osooka mubuuza nga mwembi muli balamu nga n'emimwa gikola n'amagulu n'emikono kuba kati tebikyalinga edda nti mwatyanga bakuba nga nsisobola kufumbirwa musajja akuba naye kati n'atakuba abaako kyakola bakulu nti ng'oba olaba agenda kukukuba munnange kati ate ab'ennaku zino tebakyakuba naye bye bakola oba bisinga n'okukuba akubye asinga waliwo akubye asinga oli akukuba n'onyiiga kiringa nga bolabe bagamba nti okubeera n'omuntu omusirise waakiri obeera n'omuntu kati kyamimuga omuntu asobola okujjako waya n'osirika naye okyogera nekikuvaako n'ogamba kati ekyo kiwedde kikoze eki ekyo tukyogedde kiwedde and you move on yes naye kati okubeera n'omuntu nga ye asobola okusirika n'asirika n'otamanya oba azzaako ki oba agenda kukola ki oba kati bwe bufumbo bw'ennaku zino abasajja tebakyakuba abasinga naye akola ebintu ne bikulumya n'okusinga gwe bakubye olaba bino abazadde bakubanga abaana n'amuyira amazzi n'akola ki kati abasajja bakola ebintu ate nga it's a two-way traffic n'abasajja nabo olina gw'osanga nga akabayi nabo babakuba abakazi babakuba wali abakazi abakuba abasajja eby'eddala babawuttu olina gwe wali olabyeko babakuba gye bali so Fifi olowooza lwaki tutuuse wano obufumbo nga tebukyamala divorce nnyingi nnyo abaawukana buli lunaku tufuna bayitirivu ate nga n'abafumbirwa bangi nze kyendowooza ekisookera ddala ennaku zino abantu abasinga tebakyafumbirwa lwa laavu omanyi omuntu bwe mubeera mu laavu omuntu ng'omwagala bya laavu abeera mukwano gwo omuntu nga mukwano gwo kyamimu oba otya omulumya okitegeera oba otya omulumya nti oyinza n'okuba obadde olina ky'ogenda okukola n'ogamba abula Fifi oba agenda kugamba kibambi anyway kanjogere naye ndabe kubanga mukwano gwo okitegeera kati abantu tetukyafumbirwa lwa laavu tetukyalina mukwano guli gwe twabeeranga nagwo nti munno bw'alumwa kikukwatako kikulumya abantu bafumbirwa balina motives bafumbirwa balina ebigendererwa bafumbirwa zino ansa z'owira ng'oli bamubuuza omusajja wamwagalako ki n'azisoma nga yanoonya dde omusajja amusasulira renti omusajja asobola okugula emmere omusajja asobola omwagalira omwana we bw'aba amusanze n'omwana so nga expectations ziri waggulu kitegeera kati ate n'abasajja the same thing abasajja bangi nnyo bayingidde mu relationships ng'anoonya muntu amuyisaawo okitegeera ng'embeera ekaluba obulamu bwakupanga emirimu anoonya minoonye buli kimu kyakupanga kati nga yeetaagayo omuntu asobola okuyimirira mu kituli ng'asobola okubeera ebyowulira bawooza understanding woman noonya understanding woman omanyi kyami mutali kisinze tukubanga kubeera understanding understanding woman obonaabona ne bajjajjaabo b'otaalabako ne babonaaboneramu kuba buli ennaku bwekuluma n'otuula n'ogamba bannange oba buzibu buvaka oba kindi mu musaayi okitegeera being too much understanding is too bad because abantu bano banoonya people who are understanding but they end up misusing bamaliriza ate eky'omuntu okubeera understanding ate bo bakitutenga weakness ate bagaba be bakazi be baagala munnange nedda
ne bw'obeera understanding omusajja asobola okujoga gy'okoma okubeera understanding gy'okoma okukaaba amaziga nze nkirabyeko. Abantu abali understanding ennyo bakaaba nnyo. Lwaki? Shamim, bw'obeera understanding omusajja bw'anajja n'akugamba halo sigenda kudda waka ndi ne bakyali bange. Bw'oba oli understanding ogenda mugamba honey it's okay. That is an understanding woman. Naye ng'ate bw'oba ozze mu mazima bw'otuula n'omuntu ow'omunda ogenda kulumwa. Lwaki? Tomanyi alina baani, tomanyi ddala kituufu alina ba boys, tomanyi kigenda mu maaso, kati ka stress ako akabeeraawo kajja because of being understanding. Oshegera? Okubeera ennyo understanding omusajja ajja kujja akugambe omugambe munaye batubanja rent. Landlord yogera naye tujja muwa. Because you are understanding. Ogenda gamba nsooka omwami wange atetenkanya n'ogenda n'okuba amavivi. N'ogezaako kino bw'olaba nga kiganye n'ogendako mbakyalibo because toyagala mu stress nga you are understanding. Oshegera? Weteeka mu bigere bye. Oli understanding atali understanding agenda mugamba ye gwe buli kiseera oba tolina buli kiseera okola kati gwe understanding woman ogenda gwa mu kituli kiri olyoka oyoole ebireeta obulumi byonna byebiriwa. Olina okugumiikiriza, olina okugumira ebivumo bya landlord, ate olina n'okugumira okulaba nti munno omugumya nti oli mugumu mutambula mwenna ekisinde mukirimu mwenna. Understand? Kati n'obeerawo nga okubeera understanding okukakana ng'osasudde nti oli understanding obikka ekitiibwa ky'omwami because you are understanding. Kitegeera oli mukyala ategeera so olina okubikkirira ekitiibwa ky'omwami munnange. Kuba bw'aswala oswala. Kitegeera bw'aswala oswala. Kati olina okubeera ennyo understanding naye nga gy'okoma okubeera understanding bwe bulumi. Okuggyako nga chance ekukutte ng'omuntu gw'obeererako understanding naye ali understanding. Awo tubitabulira. Anti ffe tuba tulowooza gwembereredde understanding naye agenda munange nedda. Some of them they are users. Some of them they are users kubanga abamu obawulira ng'ayogera ne mbanne nze sikutuka. Mugambe tujja funa gwerinda nja balaga nkyajja kubaazisasudde and they are proud of it. Oshegera? Era abeerawo ng'akimanyi nti oyo Shamimu bwe mugamba nti sirina ng'abikka ekituli because she's understanding. So obufumbo kati bulimu nnyo ebyo ebintu nti mugenda okumalirizanga buli omu alina ebigendererwa bibye, buli omu alina byagoba bibye, batono nnyo bosanga nga bali ku mulamwa gwe gumu. Batono. Eyo percentage kati ntono nnyo ndowooza yeetaaga na kunoonyerezaako bunoonyereza abantu batandika obwebuuzaako nti bw'oba oyagala relationship eyimiridde genda obuuzeeko ku bagundi. Naye nga kyo obufumbo kati tebukyali ku musingi guli ogwa laavu nti abantu babeerangawo ku laavu ng'omuntu atya n'okulumya munne nga sobola n'okubeera out n'agamba mukazi wange oba kati ali ku kibambi let me go back home oba n'agamba bakyali bemwe musooke mulindeko kankubire omukazi ono bambi oba ali ku ki ne bw'aba nga tannatuusa kuddayo naye natwala that initiative naddako ebbali at least n'agamba babe olyoke tujja nzija kitegeera kale n'akulaga nti mu ka moment ako abadde afaayo. Tebikyaliwo ebyo tebikyaliwo. That is why olaba kati obufumbo bwakwegoba bo bwakwegoba. Ani mugwe tulina okuba okunenya kuba ogambye omuntu olina ofuna mukwano gwo. Waliwo mu ntandikwa omuntu aba mukwano gwo. Kituufu. Era ye kyakulaga. Gwe n'ogamba nafuna mukwano gwange. Wa buli kimu oba olaba akutegeera. Bikyuka ddi? Kakati ebintu bino we bikyukira nayogeddeko ku kintu kya expectations. Tuyingira mu relationships ne mu bufumbo because bintu bibiri byanjawulo. Osobola okuba mu relationship naye nga toli mufumbo. Kitegeera? Osobola okuba mu relationship naye nga toli mufumbo. Relationship esobola okuba boyfriend girlfriend, esobola okuba fiancé esobola okuba spouse awo muba muyingidde obufumbo. So musobola oli ayingira mu relationship ng'alina expectations ezo buli bwe zigaana okutuukirizibwa nga bwe yajja azisuubira ebintu we bitandikira okukyukamu. Awalala ebintu we bikyukiramu omuntu bulijjo buva bwenkana buli lw'oliremu okutegeera nti omuntu ono twesisinkanye bukulu I have to adjust nti ebintu ebimu nnina okukwatamu oba okukendeezaamu oba okukwatamu. Kaakati awo ebintu we bitandikira okukyukamu. Nti omuntu abadde understanding atuuka ekiseera n'abeera kati tugeze
oli n'agamba fe akamezi waffe egiba 300 naye ng'ate ono babadde bamuwa 1,000 bagumu kitundu kati ate nga expectations zitandise okulinnya nti oli baba bamuwa 3 how comes en ate biralamu okitegeera like n'olemu okutegeera nti omuntu ono mwesanga bukulu ebintu ebimu mulina okwadijustinga olina okumutegeera akutegeere ebimu bwe biba nga bikalu bye mulina okutuula ne mubyogeramu awo ebintu we bitandikira okukyuka awo we bitandikira okukyuka naddala ka communication nga katandise okugaana because okimanyi kyami munne eri abasajja ababeerawo nga yagamba I don't discuss with a woman banyumya eki I don't discuss with a woman era babyogera n'abuuza katunyumya ki I don't discuss buli with a kimu woman nkimuwa nga ye asalawo okitegeera so nga ate naawe omukazi oba n'ebintu bye wanditeesezza oba bye wandigambye nti naye watifu nga kino oba tukikoze bwe tuti okitegeera kati awo ebintu we bitandikira okukyuka because naawe oli muntu mukulu olina by'osuubira nti birina kubeera bwe biti oba nandyagadde bibeere bwe biti ate oli naye agamba nze ndi musajja byenjagala birina kukolebwa bwe biti kitegeera kati awo ebintu we bitandikira okukyukamu ababadde omuntu omu mu maka ne mufuuka babiri bwe mufuuka babiri kitegeeza ebintu ebigenda okukola mu maka by'abantu aba ebibyo bijja kukola n'ebibye bijja kukola lwa nsonga yagamba ebibye birina okukola ate naawe ogamba nange wadde ndi mukazi I have to contribute kakati gye kiggweera bwe wabaawo omwana mu makkati awo yalugwamu atya anti kati omwana walugwiramu weewano buli bwe mubeera ng'enkolagana tewali kimaliriza backfire olaba benene bwe bagamba nti bakasuse oba bomu sparks ne zigwira abali ebbali kakati abaana bebali ebbali kati sparks ezo gye zikolaki era bw'oba nga otunuulidde relationships ezisinga buli bwe zitabuka ogenda okumaliriza nga abaana era ebimu ku bye bakaayanako kagamba ako custody naye nga singa mubadde nti mubalansinze ekintu bulungi ne mugezaako kibalansinga ne mukirwanyisa ne kitereera tewabeerawo nanteeseganya ya custody because enkolagana ebeerawo eri so abakazi tugowinga wrongwa mu relationship eno kubanga oba egaanye kuba olumu batunenya ne baba batugambye ennaku zino abakazi tukola bwe twafuna ssente tulowooza tuli bakitalo like nti like ennaku zino obufumbo bugaanye lwakuba nti tulowooza nti twamalayo kakati obuzibu bwe bubeera mimi weewano ekyokugamba nti abakazi tukola singa abasajja baali batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga bwe balina obutuukiriza singa naffe tetwewaayo okukola 100 ku 100 lwa nsonga njagala ombulireyo omukazi omu atayagala kuweebwa simumanyi omukazi kati omukazi ne bw'aba mugagga atya n'omuwa emitwalo 5 gimusanyusa kitegeera naye abakazi twewaddeyo nnyo mu kukola na biki because we no longer get what we have to get as women kitegeera tetukyafuna bye tulina kufuna ng'abakyala tetukyayagala njagalibwa gye tulina kwagalibwa ng'abakyala kitegeera tetukyatwalibwa ng'ekintu ng'abakyala kati ne tumaliriza nga escape plan yaffe muli ogamba if true love fails let me look for money kitegeera kati naawe bw'okolamu akasenteko ne kabeera nga ye comfort zone yo yekugumya lwaki ebintu bino singa byatandika nga bibadde ku mutendera nga gwe byalingako nti omusajja omukazi ne bw'aba alinamu basoma bayibuli bagamba nti omukazi kibya kinafu kitegeeza kirina okulabirirwa kirina okufiibwako kirina okola ki ekitakyaliwo kati okitegeera kati ate okufiibwako tekukyaliwo ate bo bannaffe ne baagala basigaze kiri ekintu kyabwe ekya ndi musajja ovu kyebikufuula omusajja tubigabana okitegeera kati bo kye bayita nti abakazi ffe tusinga okuleeta obuzibu mu bintu bino akwetaaga ewaka osiibewo osulewo naye nga ate osiibyewo osuzeewo he cannot provide okitegeera he cannot provide kati gwe bwogezaako kubanga agamba nti no I need an escape route at least mbeeko kyenkola nkomewo ku 12 olwoba ofuuse kyewaggula okitegeera so nga ate singa kyandibadde nti no bw'oba neetaaga ewaka mbeerewo like a sit at home mom at least provide mpa ebyo bye nandiyetaaze so that sifuuka ki gwe kyoyita kyewaggula kati ffe awo we tubeerera victim nti bo baagala ffe tubeere abakyala naye nga te tebasobola tufuula bakyala
abasajja tebatufudde bakyala. No, tebatufudde bakyala. Tebatufudde bakyala. Shamima, omukyala alabirirwa. Omukyala afiibwako. Omukyala ayagalibwa. Omukyala aweebwa obudde. Kakati tonjagala, tonfuddeeko, tosobola yadde okutambula nange mu banno, even providing, tosobola like, nsobola okubeera n'omuviiri gwange ku mutwe ne mmala omwezi n'enkwata ogwokubiri. Naye ng'ate bwe ndaba ku TV nange ndaba obuviiri obupya obwazze. Okitegeera? Oluusi kale fine waliwo abamu abagamba mba sirina. Naye ate era tosobola kubanga tolina okuva January paka January. Kitegeera? At least ebaayo akatono k'osobola okukola ki. So kakati awo obuzibu bwe buva nti bo baagala tubeere abakyala. Naye ng'ate bo tebatufudde bakyala be tulina kubeera. You want me to be a queen in your palace, but you're not giving me a palace to be a queen. Oyagala mbeere Nnaabagereka, naye ate tompadde ebyo binfuula Nnaabagereka mu lubiri lwo. Okitegeera? Katongo mpa ku mazzi. Fifi ebigambo byayogera. No, kyekituufu. Kyekituufu Kolako. Kolako. Aren't to lose weight. Muluma. Oyagala mbeere Nnaabagereka ate nga tonfudde Nnaabagereka mu lubiri lwo. Kati bo kye bamaliriza nga bagamba nti abakazi ffe ba culprits mu kintu kino. Naye nga tesinga ompadde ebyo ebinfuula Nnaabakyala mu lubiri lwo. Seriously. Okuggyako nga ddala oli Jango omukazi aliko eddogo. Okuggyako mu tufunga oliko ddogo naye ani atayagala kuweebwa? Ani atayagala kufiibwako? Olaba bulabi oli nze ndabyeko abantu ng'akugamba nakoma okufuna haaga mu 2023. Yes. Ng'omukazi tafuna haaga. Yadde like that bakayita kapassionate kalaavu ako akatini ennyo kale obuntu obutandikirwako nga tasobola kubufuna. Kati ate ye bw'agezaako gamba nti nze kanfune escape plan neekolerere at least if true love fails let me get money. Kati ate baba sajja you're getting money mu nnyumba yaani. Mu nnyumba yaani anti kakati tulina obisubstitutinga. Awatali keya, awatali lava, awatali kintu kyonna kanteekewo ssente. Byonna tebigenda gaana. Abasajja bakyatwagala nga tulina ssente. Tebakyagala munnange. Tebakyagala. Tebakyagala. Ate obuzibu nabo tebali willing kugabana ze balina. Tebali willing. Kubanga waliwo omuntu okugamba nti tulina akatono tukagabane. Naye tukagabane. Yes. Naye ate kati bo kye baliko essaawa eno tebatwagala kutulaba nga tuzirina naye ate n'akaabwe tebaagala kukagabana naffe. Kakati era omukyala era oba olina kunoonya pulaani yonna option yakukola ate kye bataagala kuwulira. Kitegeera kye bataagala kuwulira. So kati mu ngeri eyo bw'obigatagata byonna era olina okumaliriza ng'olaba nga obufumbo obusigala buhanginga. Relationship ngehanginga ng'era oli bw'omubuuza bino ne twabuuza nga omuceere n'ennyama olyawo ki bw'omubuuza obufumbo n'okkola otwala ki wali wasibira wali anti abangi babuuza bulimu kalungi ki naye awo twatuukawo tutya wane n'okubuuza bulimu kalungi ki embeera abantu obufumbo babufudde relationships bazifudde escape plans nti omuwala kantandikire ku bawala atayagala kukola ajja kugamba bwe nfuna omusajja asobola okumpa rent ng'asobola okumpa emmere ne bw'ayenda sijja kufaayo. Okitegeera because naye aba alina ebimunyize nga bimufootodde kati ate bw'atuukayo n'abikoowa. Anti kati awo wabeera obuzibu. Kati ate n'osanga n'omusajja naye ng'akugamba nze njagala mukazi ampa mirembe. Bwe nfuna omukazi ampa emirembe mba mmaze. Naye nga bw'omubuuza emirembe gy'oli kye ki? Ng'agenda kugamba saagala mukazi ambuuza gye nva. Gy'emirembe. Saagala mukazi akwata ku simu yange. Saagala mukazi ayogera ku bakwano bange. Saagala mukazi ankubira nnyo masimu. Saagala mukazi ankeberakeberako nnyo. Saagala mukazi ambuuzabuuza. Yonna kimyeyo. Tosabeera na muntu gw'otabuuzeeko nti munnange oli bulungi. Kakati nga ye ate kyayita emirembe. Okitegeera. Kati ndowooza olaba lwaki tuli wano eno nti bulimu kalungi ki because abamu ku ffe tukuze tumanyi nti buli muntu yeetaaga okwagalibwa. Okwagala kye ki? Onfaako, onkeberako, okola bw'oti. Okitegeera. Kakati ate omwana w'abendi n'ava eri n'akugamba nze saagala muntu ankubira. Mwana oba omalako emirembe.
Saga muntu atantegeera olina okuntegeera. Abasajja bagamba nti baagala mukyala abategeera. Olina okuntegeera kati anti abo kati nabo bennyini tebakimanyi. Nabo bennyini tebakimanyi. Baabaagala tubategeere tutya. Anti kati nabo bennyini tebakimanyi lwa nsonga. Nze bwe ntunulamu nga nze Fifi ndaba nga bambi bano bagaaye babuzaabuzibwa ebintu bibiri. Tebaawula kubategeera na kubeesonyiwa. Tebabyawula. Kuba nze nakabuuza ak'abasajja balinga 8 nga bo okubategeera kwe banyinyonnyola n'okubawa emirembe ate nze mu ntegeera yange mu Luganda olutuufu kubeera kwesonyiwa. Aba akugamba neesonyiwa indirectly. Nti sigenda kubuuza gy'ova, sigenda kukubira simu, kukyekingako, sigenda kunyega ku bakwano bo oba ogenze ne bakwano bo out ne bukya, sigenda kubuuza, sigenda kunyega kintu kyonna, okitegera, sigenda nakubuuza about late night calls. Ekyo ddala Shamim bw'oba otudde ekyo ne bakiyita ki? Mba sikwesonyiye. Weesonyiwa abaakugana neesonyiwa ofune emirembe ate gwe. Okitegedde? Kati awo geemu eno we balemera okutegeera nti tebaawula bintu ebyo bibiri, okwesonyiwa n'okutegeera omuntu. Okitegera? Bo banyumirwa nnyo omuntu nga kankozesa olulimi olutegeerekeka buli omu nga ofuuse omusiru. Because omuntu omugezi, there is no way omusajja lwagenda okukomawo leero nga bukedde enkyakomawo ku 9 luli aleme kudda osigale ng'osirise. Shegera omuntu yenna omugezi oba ogenda kubuuza munnange wabadde otya ate kye batayagala. Kati olina okubeera omusiru okusobola okumuwa emirembe. That is okumwesonyiwa. At of which ennaku zino n'abakazi tebali willing kukola ekyo because gyakoma okumwesonyiwa n'okumuwa emirembe ate gyakoma okulumwa. Nze ng'omukazi bw'osonyiwa omuntu obulumi bujja oba ofuna emirembe busooka ne bujja. That is nature. That is nature. Busooka ne bujja kujjako ng'omuntu tomwagala. Bw'oba tomwagala Shamim omusajja waba tomwagala newomusanga wali eri ng'ali mu action ogambira bannoono singa baasembeddeko wali era ne badda wano weetulaba, you just go because like I don't care, byakola tebikukwatako. Naye omuntu bw'oba ng'omwagala buli kyakola owulira nga kikuwaka pinch. Ne bw'ogamba kamwesonyi owulira nga kikuwaka pinch kali because kati kisooka ne kiruma. Naye obuzibu bwakyo nti gye kikoma okubeerawo olaba bw'okyesonyiwa omutima gukoowa. Gukoowa. Kati awo wetumaliririza wali we wabuuziza nti eyo tutuukayo tutya, we tutuukira ku ekyo bufumbo relationship bulimu kalungi ki? Because omutima gwo guba gukoze eki? Munno ye yakusaba kyayagala kumuwa mirembe, nga ye kyayita okumuwa emirembe kumwesonyiwa akole byayagala. Olalayeko omwana omuto ng'azannyira mazzi naye ng'empewo nnyingi kati nga gwe omulumirirwa va mu mazzi obudde bunnyogovu va mu mazzi naye nga ye alaba omumalako emirembe ng'akaaba bukaabi ng'omumalako emirembe ng'eraba ogamuddizaawo wali n'agakuba awulira ng'emirembe gizze. Kati be bantu abo ye aba ayagala omuleke mu mirembe gye ye gy'ayita emirembe gye akole ebintu byonna byonna nga bw'abyagala. Kwegamba ne bw'ayogera kitomuddamu omusajja tebamuddamu. Omusajja tebamuddamu tebakola bakiti omuwa emirembe gye mu bufunze omwesonyiwe. Kakati ate mu kumwesonyiwa ennyo kati naawe ne weesonyiwa mu mutima n'owanika. Kati awo tutuukira wali wewabuuziza nti tutuukayo tutya eyo ku ye nfaakyawo. Kati rawundi eyo weegirira bweti ng'oli tamanyi kumwesonyiwa na kumuwa mirembe kye kitegeeza ng'amaliriza kusindiikiriza omwesonyiwe awo wetuukira ku obufumbo buli mu kalungi ki, relationship eri mu kalungi ki. Olwo ng'egenze kuba oba otandise eri mu kalungi ki eba egenze buba bufudde andise kukola nakulabirira baana be. Buba bufudde because balina ekyo ekintu kye batera okubuuza kiki essikuwa. Shamim omusajja wajja n'akubuuza kiki essikuwa otegeera ki? Aba ategeeza nti buli kimu akiyimpa ewaka. Nga ki? Like nti afacilitatinga buli kimu ewaka ng'omukazi kye nandyagadde ye alaga nti buli kimu akimpa era awulira ye ng'omusajja ali contented
nti buli kimu kikolebwa ewaka so sirina lukusa lwonna lumubuuza kubanga abasajja tutera mubuuza ovaawa nakubuuza nagenze naki nagenze ne seppiki oba amasuuka nagatutte kiki kye sikuwa mu byakuwa kiki wali tofuneeka tekiriiwo ndowooza okugjako sekisi kakati sekisi abeerawo atya nga temulina nkolagana eri awo nnungi nti omuntu mukolagana omuntu akufaako omuntu afaayo gy'oli meaning oba tolina kyompa because bino byogamba nti buli kimu okimpa akameezi okampa emmere ogiteekawo biki byonna obiteekawo before I met you era nali mbifuna but kye nali sifuna kye nali missinga ekyangattisaako omuntu owookubiri is to get this care the compassion the love ka good sex kubanga nakyo kikulu of which there is no way you can get good sex ng'omuntu enkolagana teriiwo oshegera byo byosanga abakazi ku makyanga mukambwe muzibu bwaba musomesa obwana aboggolera because she's missing good sex kati gwogamba buli kimu okimu good sex asonyiiza omuntu ye mukwano bulungi nnyo kakati njagala nkubuulire Shamimu njagala okola okunoonyereza mu mubiri gyaffe bino mulimu ka hormone bakayita oxytocin otandise kati lusawo nedda sikutandika lusawo njagala nkunyonyola okitegeere mu mubiri mulimu ka hormone ako bakayita oxytocin eyo hormone ezuukusa essanyu mu mubiri gw'omuntu oxytocin eyo omuntu ne bw'abeera nga akuwadde buwihaga nga haga eyo nnungi like nga si ya bukuusa bino bye batuwa haga oli n'akanga balaati n'akkoona kaati mu mugongo omanyi zaawukana waliwo oli akwahaga n'alinga 7 ati n'akikina laati waliwo hag omuntu gy'akuwa like no feeling nga you are protected you are loved oshegeera simanyi oba wali oteka okuba ali ogifunyeeko ng'oli oli protected oli love kati eyo haga ezuukusa oxytocin mu mubiri gw'omuntu azuuka oba omuwulira esituka n'owulira ng'essanyu owulira ng'essanyu liza owulira ng'oli live owulira essanyu omanya oxytocin ayimuse yes kakati abantu abasinga babejjako waya oxytocin abamufu abatalina oxytocin levels ziba wansi balaba bangi amisinga okubeera loved amisinga good sex amisinga naye omuntu yenna ng'afunye sex omulungi yes tosamusanga yeekambuwaza ebyekisiru naawe tosobola era tubasanga nnyo mu jjamu ku makya omusajja akuba steering oxytocin yeebase ng'omanya kasexi kaaganye avuddeyo mukazi bitabuse so there is no way you can be happy nga kati ebyo bye bagamba mbu omukazi muwa buli kimu wakomadde okutuulako naye ne mwogera wakomadde ate abafumbo ekyo tebakyakifunirako tebabirina mu movie ekisooka mu bufumbo nali neewunyiza abafumbo abalaba soopu abatazivaako anti kakati mu bufumbo olaba gyalabira omukwano ogwa ddala bufumbo teba romansi bufumbo kebe sexy kizibu nnyo okusangayo second round mu bufumbo mbukiisi kizibuzibumu omusajja ogimuwa n'agamba weemoola ki naawe mu bufumbo tali second round nze njagala obuuza abafumbo abasinga bameka abalina second round kubanga ne romansi yennyini teba gwowulira muntu kukonakoona kabina ati kukyusa budde ki kyami mu budde ki enkya baba balina okukeera ewa kukola ku basiguze nga babifuna obudde babufuna baba tebagenda kukola anti oli abamulaba kyalumu gwakulina waayagalira mbuki oyo tanaawe oba okyalimu ebyo ebbanga limumaze kakati singa olugoye lwosinga okwagala tolwoza lubeeremu okuva mande paka mande ate nga tolwoza nti olwagala nnyo kuba olulaba buli lunaku terwetaaga kwozebwa te gwe olweyambalira oyoza lwaki kati ebyo byonna bituuka ne bivaawo bitya romansi tewakyali kisi tewakyali rawundi ebeereemu buli omu aba amanyidde nnyo munne that is marriage ani kakati byebyo like nedda nze njagala obufumbo abafumbo bonna balabe we bakyusaamu like mostly men because abasajja be batandika ekintu ekyo ate era be bakijjawo kituufu because omusajja oba akamufuna aba amanyi good sex aba amanyi we bakisinga naye kati bikyuka bitya like abantu batuuke ng'okugamba ndi mu bufumbo waba tewakyali kino abaana bajja kutya okufumbirwa kuba ate nga ye reality naye kati abawasa balina kumanya nti birina kuba bwe bitya kakati ebintu bino ekisookera ddala omuntu yenna ng'omanyi nti togenda kunywerera ku kyotandise tewandiyingidde bufumbo
Omuntu yenna ng'omanyi nti ninamu question mark omuntu ono kale mufunye alina ssente zenaggwako n'amalikako naye toyingira bufumbo, toyingira relationship na muntu oyo. Gireke because toyina guarantee nti zigenda beerawo. Omuntu yenna ng'ofuna omuntu nga olina ensonga ezikubeeza naye toyingira relationship. Kuba teri nsonga ebeerera. Teriiyo. Tewaliyo kintu kibeerera kubanga tulabyeko n'abantu oli nga wadde n'akabina kanene nnyo ayina ebbeere ddene nnyo n'akeera ku makya n'agenda ku surgery ne baddamu mukulaga nti gundi yoyo nga tokkiriza nti yeye. Will you still be with that person? Bw'obanga kiri kyaggyeko kye wayagala. Watya nga kyaggyeko kye wayagala. Ebyo ebintu bisobola kukendeera kuba tebijja kuggwaawo naye bisobola kukendeera. Abantu nga tuyize okwagala abantu not because of what they have, si ki kye bali, si ki kye balina, naye ng'oyagadde muntu oyo nga ye. Omuntu n'ajja n'ayagala Shamimu ng'akimanyi nti Shamimu ne lwe nnamusanga ng'asaakadde obulago nga tasobola kwogera. She's my woman. Shamimu ne bwe nnamusanga nga ku olwo oba ali atya oba ali atya. She's my woman. Oshegera. Nga ne bw'ombuuza nti gundi olwaki omwagala ng'asobola okugamba ekyamazima simanyi but I love her. Oshegera. Naye omuntu yenna kasoba ng'osobola okugamba bambi mwagala afaayo nno oyo gw'olaba. Bambi mukkakkamu ne bw'omuvuma nno tanyega oyo gw'olaba. Bambi mukkakkamu. Lw'onoomusanga nga teziriiko n'akwasamiza ebbwa lyakamwa lw'ogenda okumanya nti bulijjo apretendinga ekyo kyokka kibaawukanye. Oshegera. Just tulina kuyiga kwagala abantu and to appreciate them. Bw'oyiga okwagala omuntu n'oyagala omuntu ng'osobola okumu appreciatinga n'omutegeera ng'osobola okucommunicatinga naye because omuntu bw'obeera ng'omwagala Shamimu ne weebeera mboozi ya kisiru osobola okuyita anko n'omugamba jangu tugeye ne mugeya ate ne munyumirwa ate ne museka because love weeri communication weeri like tomutya because ebiseera ebisinga tetwawula fear na respect. You respect him but you don't fear him. Tomutya naye omuwa ekitiibwa. Kitegeeza you can be open to him. N'omubulira kasasiro wo yonna ne weebeera biboozi bya kisiru because yakwagala nga ggwe tagenda kujajinga. Shegera. Nti ne bw'ajja n'ayogera ekintu nga kya busiru ojja kitegeera nti kya busiru but because wamwagala nga ye ogenda mulinda kakkana omugambe naye ani kimanyi luli wayogeddemu ng'omulalu ate ate kimanyi nti wayogedde because mweyagala bwe muto n'omwagala nga ye omuntu tojja kulaba nnyo faults. Naye buli bw'oyagala omuntu nga olimu ebyo kangezeeko relationship eyo bwegaana ndaga ekyokukola definitely beegenda kugaana because ogenda kubeera nga buli nsobi ogiraba. Buli nsobi omuntu ng'omulinako obwo kangezeeko kino oba kandabe kino oba kambeere n'omuntu ono asooka mpise wano embeera eno eri tight ne bw'anaaba ali emmere ojja laba ng'agaaya bubi ne bw'aneekuba perfume ejja kuwunyira bubi because ebigendererwa byo biralamu si byebibye. Kwegamba mubeerawo nga buli omu tamanyi munne kati bwe wabaawo kasipaaka katini nnyo bwe kati kibanguyira okumenyekamu because buli omu alina ebigendererwa bibye. Ono yeetaasizaawo n'oli yeewogomyewo budde. Kozi nze ndabyeko abasajja bangi abeera n'omukazi naye nga naye muli agamba embeera weeterereramu bweti nakaddeemu kenjagala ngenda sooka nkapangisize naye nga ayagala okupangisiza naye nga nawaali naye bamusasulira busasulizi rent naye nti ayagala okusanyusa gw'ayagala ate kati then wanookolawo ki akyalindirawo gwali genda otandike n'oli gw'oyagala mufune obujulizi bwe munaawa leka ate kumalira ono budde ng'ate olina gw'oyagala. You go and build your testimony. Ogambe tweyagadde ne munnange ono ne tutandikira ku 0 omukwano ne gutuyamba okukula so si kikazi kyambeererawo ekyo ana twaguluba baaba paka lwe nafunamu naye akaddeemu kange kanfune wenkasa ati mpulira natawakkala nateerera omutima. What about this person you're leaving behind?
ng'ate yabadde akwagala. Oshegera kati anti awo kati gwe oba ogamba nti aba afunye oli gw'ayagala then funa bufunyi gw'oyagala toyonoona budde bwa muntu. Funa bufunyi gw'oyagala muzimbe obujulizi. Bwe munaawo abantu nti ffe bwe mulaba twatandika bwe tuti. As simple as that. Maulana yali wano n'aŋŋamba laavu y'abafumbo ekoma olunaku lwe bayingira mu nnyumba. Oluva mu kidaala. Laavu bagireka mu kidaala. Kati wano ekiyingira mu nju kuba kwetegeera. Nakwegumiikiriza. Abantu tekyabayisa bulungi. Ne bagamba nedda naawe. Buli omu n'atandika otunya bbaawe eddala kituufu laavu yakoma ku olwo. Era waliwo eyakuba essimu n'abuuza ambira Maulana akakasa. Omusajja tabanga yakoma ku olwo kati njagala kukubuuza. Kuba oludde mu counseling, oludde mu bintu by'okwogera ku laavu bino kuyambako ba marriage biki. Kituufu laavu y'abaagala nekoma mu kidaala. Kakati ekintu ekyo tetera yingira nju. Ekintu ekyo kiri kya mirundi ebiri. Waliwo abafumbo abafumbiriganwanga ddala mu butuufu nga nenneeyagala gye beeyagalamu ne bwe batandigenze mu kidaala bo beeyagala. Ng'ekidaala it's nothing to them nga bo bakola ki? Beeyagala. Ne wabeerawo abantu abayingira obufumbo nga ye agamba mu butuufu kangenda ate ngezeeko obufumbo ndabe. Sajja wuuna nkubye empeta. Kangende ngezeeko ndabe. Sajja naazizaako ekikwa kangende ngezeeko ndabe. Oyo kyangu nnyo obufumbo okukoma wali mu kidaala lwa nsonga. Onaazizaako ekikwa ebirala tunaaguluba bye tunaaguluba. Ekitegeera? N'omusajja olumu ng'agamba oyo naye kyangu nnyo okubeera ng'obufumbo bukomye waliwa mu kidaala. Naye ng'ate eriyo n'abafumbo ababeerawo nga beetegeera. Obufumbo si bubi 100%. No. Obufumbo bulina minzaani bwetu lwakuba ebiseera ebimu nti awabi wamanyi okuzitowa ne wasinga ewalungi. Naye nga bulina sayidi zonna. Bulina sayidi zonna. Bugattayo. Eri asobola okugamba nti nze ebbanga limaze mu bufumbo lwakuba nze sikkiriza muntu agamba nti emyaka 2 gye tumaze tetuyomba nkobo na mwami wange tetulwananga ekyo kyo tekisoboka. Tekisoboka. Naye kaliko ogambye aka understanding nti bwe mubeera nga mwetegedde nga ne communication weeri. Shamim tosobola kubeera mu lusirika kumala nnaku 2. Tosobola. Nina be mmanya ababeera mu lusirika emyezi 3 ate nange nali ndubaddemuko. Emyezi 3? Nga njagala nnyo twogere naye ng'omwami ne bwengezako okwogera naye nga maki kati okikola otya? Live. Nze saabeera wa nze saabeera muntu nyumba muntu ng'abeerawo n'abeera akusimira nga nange hani nkunyumiza ki? Golo weerabidde. Oluusi nga n'okwerabira teweerabidde naye ng'oyagala olugyewo. Yes. Nga you want to break the silence like. N'emyezi 3 ng'omuntu takuddamu. Oli n'atwala ogusooka naye nga beera kati olwoba owulira nolowooza mwali mu nnyumba oba badde olina by'okola ogenda obuuza omwana ddadi alo yafulumye yagenze. N'owulira ki ng'omukazi? Ate owulira ki omutima baba bagukujjamu era olumwa definitely olumwa. Lusirika tujja kwogera ku lusirika lumu kuba nze olusirika sirutegeera. Munnange olusirika ate kati abasajja bakuuma nnyo olusirika n'osinga abakazi. Balukuuma lwa nsonga ffe twagala ne tusiriwala. Twagala ne tuyitawe like gwe n'owulira nga how can I be without ye taata ye maama ye buli kimu. How can I banagamba batyo banagamba I'm not doing enough oba I'm not a woman enough oba olyoka nno weekamula paka ku musaayi ogwa bbulu. Osanyusa omutabani wa Falaawo. Naye ng'ekyo kyo Maulana kye yagamba it's possible. Bangi bikoma ku olwo. Era abantu abasinga bakugamba nti ne bino ebyokufuna love nti nali mu love like feeling love eri eyaddala yakoma biwulira nga tebanneewasa. Abo nina bangi. Naye nga the moment wayingirira mu bufumbo be papa nga we bikoma. Shamim nze nali mbaddeko mu relationship akujumiza emboozi ey'ekisiru. Nali mbaddeko mu relationship nga tumanyi n'okukwata essimu n'osindikira munno n'omugamba I need you. N'ava ku mulimu. Eyo nga love yaddi mpya. N'ava ku mulimu mukwano. Booda n'emuleeta
and you have some nice quickie naddayo n'owulira nga olunaku ekyo lujja ttambula oba n'abeera ku mulimu nakubira nakubuuza oyirudda nti naga sooka odduka ewaka there is an emergency n'odduka najja like at least naafuna kuhaaga naddayo ne bituuka time ng'olina kumugamba bugambi can I please have a hug please n'agikuwa ey'omukono ogwo mbalina haaka zaabwe ezo zibagaba bweti guno ne gubeere no guba obanga muwala wa pasita otegera ate si ffe bampi jukira kati nze ndi mumpi tuli bampi shami tokindekamu tuli bampi ennaku zino eddi uwa kuki ondabyeko nga nyimiridde nakulabye mukwano tukyenkana nakukwata bwati nalyoka akuwumuza wana akatwe naye nga akakutte muno bwate ng'obula kumugamba omujjukize nagambye haaga si kuntugumbula naye nga ng'ogiwulira teriimu na laavu yadde akatini kitegeera sabibyo ebintu bibaamu nga tebannaba kuyingira bufumbo era nze mukwano gwange ali eyo kyensobola okugamba if you still have a chance of getting spoiled ng'omuntu akyalina obudde obukuspoilinga mukwano tibula tibula ddiya tibula ne bwekuba kwetaaga kutula wansi osiite bwoti tula waba agamba sente tugende ku Sheraton tulye emitwalo 5 gali mukwano tugulemu entebe Lia omusajja wagamba okwanjulira awo n'ogamba asante kati ne bwoba weetaaga kubeera nga wabirako nantaba we yakubira muzeeyi essimu nagamba muzeeyi mukwano do it bikole byonna bikole because gamba omukazi bw'ofuna chance omusajja n'agamba agenda kuspoilinga totandika ebyekisiru keka chance do it because there is that time egenda okujja tolaba nti no bagamba abakazi ffe tutera okuleetera laavu okendera nga tufunye abaana nti biki ekendera nga tewali n'abaana bulungi nnyo ekendera nga n'abaana tebaliiwo nga tebaliiwo n'okeera ku makya n'onoonya essimu yo ng'ebulidde mu nnyumba n'omugamba mpa ku ssimu yo nkubeko n'ogikubako n'ejjako erinnya Namuddu ate gwoba Namuddu obaana naye nga wakomo ogirabanga eriko hani anti kati tokyali hani waddayo mu Namuddu hani ani yamutwala gwaggwamu gutya omubisi guba guggweddemu gwe bw'onuuna omubisi n'ogumala mu kakebe tokasuula mama wange yakuterekanga osanga ekya blue band kirimu omunnyo anti era yateekangamu munnyo kati bw'okyuka n'ova mu blue band n'ofuuka soloti wennyini awo kitandikira okuva mu hani mpaka mu Namuddu akati no bw'ofunanga obudde nga anka akutibula mukwano tibulira nze tasobola kuŋŋamba nti tugende tulye mu Sheraton ne ntandika ate fiizi z'abaana abaana nabo be banaamanya tibula fiizi nzirya kati tibula ogaana ate omusajja waba yagaye kusaasaanya ssente n'akugamba tugende ku Sheraton n'ogaana baziyitiramu fifi ate kati fifi azirya teyeddiriza bagenda biru yakakadde fifi yalya bubi kyembadde ngenda okugamba nti gweosobola okuba ng'osasira ensimbi y'omuntu wo naye ate oli ali ebbali ntagisaasira kubanga ky'oba omanya nti n'omuntu oli azisokoolerako eri oba azifunira eri n'enfuna gy'azifuniramu yakumusweto nnyo okusinga ggwe ali wano gw'osobola okusaba omutwalo ne bakubuuza abeewammwe ne bakubuuza ne jjajjawo lwe yafa n'ennaku z'omwezi n'abamuziika baali bameka naye oli n'asaba 5 ne bamuwa n'ekitundu nga beetonda n'okwetonda ne bazimuwa nga beetonda n'okwetonda sweetheart I'm sorry sitaddeeko zijjako naye kati oba lindako oba ozijjako nsooke ntetenkanye wano n'okumwebaza nno ne batamwebaza ate era ye n'akuba n'abuuza oba zituuse zituuse ozirabye kale kangire n'ananaagira gwe ne bakuvuma buteebaza gumu kitundu ogumu ekitundu so bino ebintu byo if you have a chance to be spoiled guma bakuspoiling because marriage your relationships ziri bwe ziti zinyuma sisobola kudiscouraginga muntu nti toyingira bufumbo bunyuma bw'ofuna omuntu omulungi bw'oba ofunye omuntu omulungi ate omuntu omulungi yesu osobola okumufuna naye n'okumusabira obutakyuka kikulu kubanga bangi tubafunye nga balungi ng'omuyiwako n'amata n'omusiimuula ebigere
naye n'atuuka ekiseera n'otandika okubikula mu bitabo noga mukama yono gwe nafuna olaba ng'eyasaba omukyamu oba bankyusizaamu yono gwe nafuna like bakyuka abamu influence abamu emikwano abamu balina neŋŋanda nga bo gwe bamulaga yooyo nga bagenda n'oyo bwe baleeta omulala enkyagwe nga bakwerabira nga babuuka bakyuka so ne bwoba omufunyi omulungi asobola okukyuka kati bwebanga tayimu ekyaliwo enyumirwa enjoy. So nga tumaliriza Fifi omuntu obufumbo nsobola okumala n'omuntu w'emyaka 2-3 nga tetuyombangako tekisoboka. Ate abantu betulaba wano online balimba mwaka mulamba Shamimu balimba tukyabalaba bali mu laavu bambi ennungi n'ogamba yii maama bano bo balyaki. Kakati kankubuulire walabako kazannyo ka Salvador walabako ku Ramsey Nouah obufirimu bwa Ramsey Nouah okimanyi ffe otwabeerera abato nga tugamba tugenda fumbirwa Ramsey Nouah naye lwaki twakyogeranga yalina omukwano muyitirivu naye nga gwa TV kati ye social media eyinza okuleetera okulowooza nti osobola okufumba amakoloni ne gafuuka keeke y'abagole. Social media esobola okulowoozesa nti osobola okusimba omusajja emikono omwenzi n'akyuka n'afuuka mbeerera. Social media esobola okulowoozesa nti osobola okufumbirwa mutabani wa pulezidenti. That is social media. Social media is like a creating a fairy tales, a creating engero ezitaliiwo, ekuleetera okukkiriza ebitaliiwo. Kyova olaba nti nno tukoze nnyo mistakes n'oyagala ohypinge n'ebya social media n'omaliriza nga weesazeesaza amabeere okoze otya because social media ekutaddeko pressure. Kati byebyo bye babalimba mbu musobola okumala omwaka ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu nga temuyombye tekisoboka. Tukyalaba ekintu kyekimu kye baatandika nakyo. Babalaga kye baagala mulabe so si kye baliko. Keeping up appearance. Yes. Because babamanyi mwe mwagala ebyonoonese. Kati babalaga ekyo kye baagala mulabe. Oshegera? Era bwe babanga bakimanyi nti nno ne tutandika nno tappinga mu blessings. Ne mutappinga blessings naye nga bw'obikula ekiri mu blessings maziga meereere. Shamimu abantu tuli mu bufumbo tukaaba, abantu bali mu bufumbo bakaaba. Ng'oli akugamba omusajja namuggyako amaanyi. Ng'oli ali mu bufumbo tetuli mu 225 nenga kugamba nanoba 223. Bufumbo nno bukuyisiza bwe Fifi. Busijjukira date tuli 226. Bugwokumeka tulingira gwakuna ekituufu wamma. Oba wasigala mu 225 naye kandi mu 226 ndi mu 226 fireworks wamulaba. By the way Shamimu kankubulireyo ekintu kimu ky'obadde tomanyi. Ku nsi kuno teri kintu kibi nga kubeera ng'oli kansula. Kibi nnyo. Mbuuza lwaki. Buli omu akusuubira okubeera nti oli mugumu nnyo. Yes. Buli omu akusuubira okubeera nti you can do everything. Buli omu akusuubira okubeera nti gwe omuyaga oyitamu buyisibwa oti okitegeera. Buli omu akusuubira okuba nti gwe buli kimu oteeka okuba nga kyakugondera galinga amakulu nyogera bugizi kapa. Kati ne bw'oba n'ekikunyiga no one can take it serious. Nze omwami yaŋŋambako lumu ekinneewuunyisa oli kansala otereeza obufumbo bw'abalala. Obwo bwakulemye. Kuba kiki kankusabira ofune omusajja anaakutegeera. That is the worst thing of being a counselor. Like no one expects you okulaba nti oli wansi. Omuganga teyeeganga. Oshegeera buli omu aba akusubira nti nga bw'ositula abalala. Naawe olina okuba nga ate gwe ate oli waggulu nnyo naye ng'ate si ge mazima. Kati bwe nkugamba nti mpozi tuli mu 225 tonnenya. Nange olumu mba neetaaga kansula. Mba mwetaaga lwakuba nti ntuula ne neekansolinga nga nze nenyumirira nengamba no Fiona, this is not you. You have to get up. You have to stand. Okugwa is normal, but you have to get up. You have to stand. You have to keep your head high. Yeah.
Nga obufumbo bambi bulungi. Obufumbo bulungi. Mufumbirwe naye nga kyemuba mumanya nti tojja ng'osuubira nti buli kimu kiri kaserengeto. Kenzo yabagamba akanguya buli kimu nga totadde mu maanyi. Obufumbo si kaserengeto. Obufumbo bunyuma, obufumbo bukaabya. Obufumbo bulimu kye tuyita sweet pain. Biwooma biruma. Ate obufumbo waliwo otuuka ng'olina obujjako amaanyi. Buli yabiteekako amaanyi teyawangula. Ng'olina obujjako ekifuba osiriwale. Omusajja omuwa emirembe. Ye gy'ayita emirembe. Kati gwe abaagikuwa jjo. Anti kakati gwe aba afuuse omusiru gwe olina ogyewa. Olina okusala oba ogyewa, oba ogimuwa gwe okaabe ppaka, oba omwesonyiwa gwe otawakkale. Lwakuba obuzibu bw'okutawakkala kujjiramu decisions nnyingi. Zijjiramu nnyingi. Mwe mujjira akabuuzo ka ye nfa ki? Mwe mujjira tugenda kukomawa? Mwe mujjira why don't I try something else? Mwe mujjira why can't I find myself, my old self? Mwe mujjira bino bye baba babuuza nti mu myaka 5 weerabawa? Nze gino gye nnyonoonye nandibaddewa. Awo mu kwesonyiwa omuntu awo. Byonna we bijjira. So nze nandiwadde omuntu advise towanga nnyo muntu gaapu eyo yakukwesonyiwa. Kozi tomanya kiki kya planning, kiki kyazzaako, kiki ekigenda okusubstitute nga wali wabeeredde anaaginga gwe kyoyita okukunaaginga nti abadde nga akukubira adda mbuuza gye nva malako emirembe abadde akoze bwati. Ebyo bwe bivaawo weebuuze what is going to substitute. Ki ekigenda okuddamu ekyo. Munzikirize Fifi mukomye wano nja kuba mubakomezaawo ate tubeere ng'era twogera ku relationships, marriage n'ebirala ebifaanagana bwe bityo bulamu. Njagala okubeebaza tuli wano ku Gibbs Bridals. Gwe wenna ayagala okubeera nga ate tukola custom made ate tulinawo n'engoye ezibeera nga ziwedde, ze gowns, changing dresses, oyina shoot ya baby bump, birthdays, byonna wetuli wano ekisaasi ku White Horse Mall. Osobola okujja n'obeera nga ate otuwagirako. Ne Fifi mpozi kati okola ki? Nakoma ogira ng'okola massage. Okay. Fifi, nina Fifi's Beauty Hubs. Fifi's Beauty Hubs nkola ebizigo, nkola sabuni, nkola eddagala lya habo, eddagala ly'abakyala, eri water, erya byonna bedroom products. Zonna wamu bedroom products zonna tuzikola. Ate nga tukola ne beauty treatments. Tukola massage, tukola facials. Facials zonna anti-aging, relaxing facials, deep anti-aging. Yo tubakuwagira ennyo. Abakuliridde anti-aging nno munnange si y'abakulu bokka. Anti-aging ne stress mulimu abato. Massage ayina mukola massage nga wa anti-aging? No, anti-aging eba ya facial. Anti ngamba facial. Abantu so si bino bye beesiigasiiga no anti-aging kanneesiiga akantu. Waliwo facial ya anti-aging ng'era face tugenda gikola bulungi nnyo kamasiki akagilifting akakola kikasika olukanyanya nga tukoze surgery. Osanga omuntu ng'ali mu myaka miyitirivu obungi naye nga kafeesi katokazi. Kuba kati bwe tubabula emyaka gy'olina. Kyamiemu ekyo buwandiikire saani yandikunenyeza. Nze mbagambako ka anti-aging bajjooka bakole. Bajjooka bakole ka anti-aging. Kubanga ama living testimony. Yes, living testimony. Kastandi ogiwa. Owaawa. Owaawa Fifi. Fifi nze oli mukulu wange. Ewa mukwano. Oli mukulu wange. Katuleme kayanira myaka abatumanyize mbamanyi bajja gamba mu comment section nti ono balongo emyaka jejo. Tuli balongo mu size tetuli balongo mu myaka. Kale. Amma tukola ne waxing. Waxing wa buli kika. Waxing alumanya abakazi batandise mu mudduka waliwo gwe bakunyudde ne batwala akanyama. Bamukunyudde wa bikini gye batera okunyula obunyama. Anti nabo bannange tebalina lwawo. Mugende mu bakugu ate olumu mugenda ne mu lwawo ekintu ne kikula nnyo ne kikola afro. Ne kikola afro kati bwe kisuuka ennyo ne kikola afro wax tatuuka bulungi wansi. Kati oli bwasika. Ne waliwo n'abakola wax ababi. Mulimu abakola obubi abatafaayo kumanya direction ya hair. Kuba olina okumanya ozzaawa obuntu butunuddewa.
kitegeera naye nga kiba kyetaaga n'ogenda ew'omukugu n'akukolako obulungi because bikini eyo eri so sensitive naddala baagala Brazilian ogimanyi waliwo ajja nga ayagala omukubeko ka aro akasonga ayagala oba omulekeko obutu Brazilian so byonna tubikola ate nga tukola ne counseling bambi ne counseling ya child psychotherapy abaana abaana tulina abaana beetaaga okwogera nabo abaana bamwe batulugunya psychologically abagamba bye muwoza muzadde tasobya abaana batulugunya omwana n'abeerawo ng'ali tortured naye nga talina nagwe asobola kwogera naye abaana mwana n'akugamba anka nkwatira n'omugamba kale okiddangamu saagala kamanyiro oyo yatuwa emmere naye ng'ekituufu abaana bamukwatirira so tukola counseling ez'ebika byonna abaana mbeesibako nnyo n'abazadde abalina abaana balina autism nabo tulina counseling yaabwe because bambi abamu tebamanyi tebalina bugumiikiriza baba beetaaga okwogera nabo so byebyo byonna Fifi's Beauty Hubs byekola for now. Kale tugenda kubeera nga tuleetanga Fifi mwabalina abaana mbafunira wano nno mbeera n'abazadde bangi ate kati tugenda kuteekera ku lisiti kuba kati tubaddeko ne ba parental coaches omukulu Fifi mugenda kwogeramu tulina omwoleso mu Hijab Nation twayongeddeko olunaku lw'abaana tugenda beera nabo omwezi mulamba nga tuyambako ku bazadde because bwe tebasobola baana tebabasobola obugumiikiriza then tubafunireyo olunaku lwo showcasing olw'abaana baabwe babalabeko gwe yatuwa ne bwali kati tumubaddize ng'asobola omutuddiza olulala then kuba nfune abazadde bangi nnyo obugumiikiriza nfuna abazadde bangi nnyo abaana baabalema nti bamanyi we bawogerako n'abaana bo buli saa bamanyi nti abaana najja n'akugamba mami oyo mami atuyisa bubi omwana akugamba ebizibu by'alina nga tabigambangako nnyina yadde anti lwa nsonga muddira obusungu bwammwe ne mubuteeka ku baana omwana n'akola ekintu n'omuteekako obusungu so tugenda kuba tuteekayo post essaawa yonna eya registration eri abo abazadde era tugenda kubawa limit y'abaana be tujja okusobola yes ne Fifi tugenda kuba tumugattako ku kakiiko akanaabeerawo okubudaabuda abaana era tujja kuddiza omwana ng'ogamba abaana babaleete abaana babaleete nabo beetaaga okweyabiza abantu balina bingi abaana balina ebizibu bingi bibasirikidde ate nga bagenda mu depression abaana balina stress by the way Shamimu abazadde balina okimanya nti n'omwana ow'emyaka 3 emyaka 2 afuna stress dokita yakiŋŋamba abeera stress by the way my first time na omwana wange oba yalina bad breath ne bakebera olubuto nga muyonjo ne bakebera buli kimu surprisingly dokita yaŋŋamba omwana ali stressed babeera ne stress ne mubuuza tekisoboka atasasula renti naŋŋamba mubuuze kyayagala nza n'okuba muludde omutwala okulya ice cream oba nga aludde okugendako out nga mpulira munze yakulire wa Mohammed okuŋŋamba ekigambo stress babeera nayo ate olumu bagijja netumutambuza netumutwala out n'akola biki omwana n'atereera olumu bagijja kufe nga laba mami toli fine nga tekimukwata nako naye n'abeera stressed ate mwegendereza abaana baffe bamanyi okujja n'akubuuza mami ayoke akulaba oyingira bwoti okuva ewaka okuva ku mulimu nakutya n'agamba ayoke nga ye akusomeddeyo n'alaba olabika toli bulungi Aliya muwala wange bamuyita Aliya amanyi okuba mami olina ebizibu nkulaba kweja emyaka California kama mami olina ebizibu olina ebizibu mami jja nkole massage akunyiganyiga ati nga kugamba kakati smiling mami bo smiling ebizibu bigenda akimanyi nti omuntu bwe smiling ebizibu bigenda akimanyi bategeera abo abaana bategeera that's why gundi stress eba weighing nnyo down okirabye so banaye mukkiriza tubeerekereze tubasiibulire wano musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.